bw'oba studyinga crime patterns zo ku byalo byaffe, ebigurupu ebitera okutigomya amaka gaffe ebisinga bisentalinga ku trading centers. Ebivubuka byolaba ebyo biba bizanya matatu, so bimanyi okurukurutinga abaana baffe. Kati nosanga era ndoza abantu abasinga ndoza mwali mukiwuliddeko, nosanga nga bakozesa omwana omuto okugwa mu nju. Kati omwana omuto waliwo emitayimbwa gyasobola okuyitamu nagulawo enju, nga gwe omuntu omukulu omutwe teguyitamu. So nosanga abaana babakozesa mu kumenya amayumba. Byebyo emisango gy'owulira nga baloopye ku point bagamba naye tewaliwo we bamenya, bayingira buyingizi, kyeka bayita mu ddinisa. Amadinisa ago oluusi babakozeseza abaana abato, naye abo abaana abato oluusi baba barikurutinze mu ngeri ezo ze tuba twogerako. So ng'omuzadde olina okumakinga sure nti oteekawo eriiso ery'amaanyi okulaba nti omwana wo tagenda nnyo mu bikoosi ebyo ebisobola okumuyingiza mu misango egy'ekikula ng'ekyo.